ono banaye kamera muddeeyo kamera muzijjeeko Sebo mujjeeko kamera mujjeeko kamera banaye kamera muddeeyo kamera muzijjeeko Sebo mujjeeko kamera Programu eno mugenda kubaamu famire etudde weeri mwalimu representative w'ekibiina kye webali ba member of parliament era ne speaker amaze okusindika twagenda kukola ku nteekateeka ya parliament. Bwe tuva mu meeting eyo kaakati gye tugendamu batuclearingidde conference hall programu ejja okutambulira. Ekyokuba nti musiraamu bawemba nnyonnyodde yalaama ennaku 7 naye ekyo tugenda kwetegereza oba kisoboka oba nedda nekye tukakasa ntagenda kuziikibwawo. Ekyo kyo bwe tunaamala okufuna olunaku lwa parliament tugenda kusalawo olunaku probably lwatwalibwa mu constituency lwatwalibwa mu muzikiti emitendera gyonna tugenda giyitamu kyenkakasa nti tusobola muziika mu nnaku zikka wansi wa nnaku 7. Honorable Secretary okuva lwe yayingira ekkomera teyaddamu kutereera n'olwaleero abasoosewo twababuulidde ti ne lino eddwaliro lyadde limukola report medical report esalewo oba akyasobola okugenda mu maaso ng'awuzise oba nedda. Directive ya kooti yasembyeyo yagambye DPP ng'eddwaliro likugambye nti omuntu tasobola tewasobola kubaawo miracle ebbanga erikka wansi w'omwaka omulamba nga asobola okustandinga trial. Kooti negamba DPP salawo oba droppinga charges oba nedda ye stage etubaddeko naye nga ekitaliko kuwannaanya okuva lwe yayingira ekkomera teyaddamu kutereera. Omukisa okuliko nti report eyasooka yava mu gavumenti. Report ezizzeeko nnya zonna zivudde malwaliro. Tewali report gyazzeemu kola ki kutereera paka lwafudde. So kiba very clear. Ekisese Honorable Segirinya kiri very clear. Tekiriiko abuuza. Tekitegerekeka bulungi. Si gwe gusoose. Ono ekyawuse nti naali wabweru waki wa kooti. Ne tulabye abantu bangi omulala ali mu Germany ne mubeera mu kooti ne mubabuulira nti client waffe embeera gy'alimu. Kuba n'okubeera obubenzi n'omusango okufaanana bwe kutyo kikulwaza okuba nti paka time esembayo abadde avaako nga buli woyogera ku musango ng'avaako kitegeeza kyekimu ku bibadde bimutawaanya. Ndowooza kisaana kuba kyavunaanyizibwa institutions of government. Ekitongole kiramuza abantu batandise okufiira mu mikono gyammwe. Report bw'eri eya gavumenti, report bw'eri abasawo abakugu abawano n'ebweru, report evudde Germany, evudde Netherlands, report evudde Nairobi, report evudde Nsambya, oba okola ky'okusigala ng'omuntu okyamujwetekako eki so tewali kuwannaanya. Ayinza okuba probably ng'omuntu yenna osobola okulwala naye waliwo conditions eziyinza ate okwongera okukola ki okwanguya okufaako.